okuva wano mu kifo awatulikidde bbomu n'omulyango gw'abasirika mita ziringa 5 ku 3 ku 4. Ekitegeeza nti abantu bano babadde basemberedde ddala basirika. Pikipiki nga bw'ogiraba ebetenteddwa ekibwatuse era ekikakasiddwa nti ebadde bbomu. Omugoba wa bodaboda agibaddeko abadde alina omukyala gwatisse era tutegeezeddwa nti ekitongole ekya JAT ekirwanyisa obutujju kibadde kibalondoola okuva yonna gye bavudde gye tutannategeera. Wabula bwe batuuse mu kitundu kino babadde boolekedde ekkubo eriyingira ekiggwa ky'abajulizi bwe batyo bbomu nebwatukira ku lutindo luno olusalamu wano ku luguudo olwa Pope Francis Link. Nga bw'olaba ebifaananyi abantu ababiri bombi bafiiriddewo mu bulaga. Omukyala agambibwa okuba nga yabadde ne bbomu eno abetenteddwa era asigadde bulere. N'owa boda abadde amuvuga naye asigadde bulere. Ab'ebyokwerinda batuuse dda mu kifo batandise okukisalako, wabula abantu abetoolodde ekitundu kino bakubiddwa nnyo ensisi era bangi bayimiridde ku mayumba gaabwe waggulu okulaba kiki ekigenda mu maaso, kubanga okubwatuka tekubadde kwa bulijjo, kubadde kwa maanyi ddala era ne kulekawo entiisa. Omusaayi gumansuse, abantu babetenteddwa era ne booda neggwerawo ddala. Njagala okwegatta ku b'ebyokwerinda abanguye okutuuka mu kifo kino batubuulire biki ebibaddewo. Afande Kamjira y'omu ku be tusanzeewo nga yatuuseewo dda. Twandyagadde okumwegattako okutegeera kiki ekibaddeko. Afande, tubuulireko katono nnyo ku mbeera eno. Afande agambye tulindeko, bakyagezaako okukuŋŋaanya ebyogera ku bantu bano abafiiridde mu bbomu eno etulise akadde kanwa. Yes, alright. Oli kuyigi update CV ko sinzo bango tuwuliriza awo wennyini wetugenda otandikira gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Habula gwe tannatwegattako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako ddala bulungi nnyo. Nga wembirabye bbomu ekedde kubaluka awo emunyonyo okwiraana ku Uganda Martyrs Church. N'ekigambibwa nti abajeti bayingiddewo mangu nga bbomu eno tennaba kubanga ekosa bali ku church era baweereddwa protection ey'enjawulo. Nga woobirabye ekigambibwa nti bbomu ebadde eyambaliddwa omukyalo omu abadde ku bodaboda, wabula ebadde banatera otuwa ku church ku Uganda Martyrs Church, bbomu eyo n'ebwatuka era babiri wa bodaboda saako n'omukazi abadde ayambadde ekisawo ekigambibwa nti okibadde mu bbomu, bonna tewali alutonze, bonna bafiiriddewo mbulaga, bonna bukunkumuka. Wabula poliisi tennaba kubanga ewa lipooti ng'enoonyereza nti ddala kituufu ebadde bbomu n'ekigendererwa ky'abano kibadde ki. Babadde tageti yaabwe batagetinze kyaki oba wabaddewo ekigendererwa ekirala, ebyo byonna tetunnamanya. Wabula obunkenke bulabikiddwako eri mu batuuze abawangalira mu bitundu ebyo era bangi balabiddwako mu miti, abamu waggulu nga bagezaako okwekenneenya embeera eriwaawo. Beebuuza ki ekibadde kigenda mu maaso, ki ekiguddewo, lwaki embeera eno ebaluseewo, lwaki embeera eno ebaddewo etuuse mu kitundu kyaffe. Kati nno wano nno tugenda mu maaso n'okuba nga tukubiriza ebitongole ebikuumaddembe obuteesuulirayo gwa naggamba, okugeza ebitongole ebyo ebikwasaganya kulwanyisa obutujju mu ggwanga bagende mu maaso n'okuba nga ensonga zino baziteekamu amaanyi, security baleme gitwala bunaayira bwa ggwanga okuba babadde operations ez'enjawulo, wabula n'eggwanga lyabwe bakole ekintu kye kimu nga bateeka obukuumi mawanga ag'ebunaayira. Obadde oli kuyigi update CV gwe atannatwengako nkutegeeza kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko, ojja kubanga osobola nnyo otwegatta ku mbagaliza olunaku olulungi. Mweraba.